Nkubuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'enkubaza emirimu gyonna gy'otuusizzaako engalo era nnyongera okukwagaliza omwaka omupya ogw'emirembe, ogw'essanyu, ogw'enkulaakulana n'ogw'okulabisibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nateera buno obujulizi era bw'omu ku bawanguzi b'omwaka ku muwanguzi tawanika ku MCF Radio Mutundwe Christian Fellowship. Omukyalo ono yatandika okwenda ku myaka 12 ng'atandise obwenzi. Niyabutandikira wa kojjaawe. Yatandika okutunda akaboozi ku myaka 12 ng'akaguza abanywi b'omwenge. Kino kyewuunyisa naye ate kibeera ekyokuyiga. Ekirungi nti Mukama yamuwanguza era yawangula. Yalwana olutalo olw'omwoyo kubanga bino byonna ebitutuukako bya nsi ya mwoyo era nga n'okubiwangula olina okubiwangulira mu mwoyo. Kale nno okwambala obutuukirivu n'obutukuvu, okuwulira ekigambo kya Katonda, okulokoka n'otambulira mu mbala ya Katonda, ntambula mu mbala ya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okubala ebibala ebyamuli mutuukirivu kye kisobola okuwanguza kyokka, n'okkiriza nti Katonda Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu era awonya ate era alokola. Kale nno njagala nk'obujulizi buno naawe obeereko ekyokuyiga. Tukyagenda mu maaso n'abawanguzi b'omwaka. Bayibuli egamba mu kubikkulirwa essuula ya 12 n'olunyiriri olwa 11 nti twamuwangula n'omusaayi gw'omwana ogw'endiga saako n'obujulizi. Kale nno nga Katonda atwagaza ffe bwe tuba nga tulina kye tuwangudde okulaba nti naate tuwa obujulizi. Munnange obujulizi bwaki? Obujulizi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Buno bwe bulaga nti no butuufu tutambulira mu mbala ya Yesu Kristo, tutambulira mu mbala ya Katonda waffe. Kale kanka obujulizi buno ekyawandiikibwa kino kigamba nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana ogw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe butuuse okufa. Kale musanyuke, eggulu n'abatuulamu zisanze ensi n'ennyanja kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi ne guyigganya omukazi eyazaala omwana ow'obulenzi. Omukazi n'aweebwa ebiwawaatiro 2 eby'empungu ennene alyoke abuuke okutuuka mu ddungu mu kifo kye gy'alisiizibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera mu maaso g'omusota. N'omusota ne guwandula okuva mu kamwa kaagwo ennyuma w'omukazi amazzi ng'omugga gulyoke gumutwaze omugga. Ensi n'eyamba omukazi, ensi n'eyasama akamwa kaayo n'enywa omugga ogusota gwe gwawandula okuva mu kamwa kaagwo. Ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'omuzadde lye baasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Okwo kwe kubikkulira essuula ya 12 okuva ku lunyiriri olw'11 paka ku lw'17. Olaba nti no bino byonna ogusota ogwo gusunguwala kubanga gulina ekiseera kitono. Ensonga lwaki guleeta endwadde, guleeta emize egy'obukaba, guleeta ebibi ku nsi, guyigganya omwana w'omuntu, omwana wa Katonda, kubanga gumanyi nti nogwo gwamala okusalira omusango. Kati gwe omwana wa Katonda ategedde amazima, ategedde okubikkulirwa kuno, olina okuwangula, olina okulwana olutalo omutegere nti nno luno olutalo lw'oliko lwa mwoyo era nekigenda okuwanguza kwe kulwanira mu mwoyo so si kulwanira mu mubiri. Abantu abasinga balwanira mu mwoyo naye nga balwanira mu mubiri naye nga tebalwanira mu mwoyo. Ekyo omulabe Sitaani abeera agenda kuwangula kuba entalo zo si za mwoyo wabula za mubiri. Mukama Katonda akuwe omukisa, akuwe ekisa ng'olaba vidiyo eno. Amiina. Yesu yeebazibwe. Nzize okuwa Mukama obujulizi. Nze mbadde malaaya. Naye obwamalaaya bwantandika alina emyaka 12.
waliwo mukyala wa kojja wange yantwala okuwumula eyo gye bwatandiikira kale. Kati nendaaya waliwo omuvubuka eyajja najja n'atusulanga naffe ekiro ekyo n'asiiga ogwo omuzimu n'entandika okwaka mu myaka egyo emito. Abooluganda n'entandika obumalaaya level yasookako nga nguza banene abatunda omwenge abo abanywa omwenge nga marwa nga bentandikirako oguzaawo mpolampola 15, 13. Kati kyatuuka extent bwamalaaya ne buninnya. Naloota ekirooto kino bwe batandika okulinnya nga waliwo wendi naye nali wansi mu nnyanja ng'eri omusajja ngamba ogenda kunnetera abantu mu kampu yange. Kati saakitwala nga kikulu. Kati we navaayo nga ndi mu kirooto okuwa malaaya ne butandika okulinnya ku step by step. Kati nali nguza bano abamarwa natandikanga olinnya nga ngenda mabbaala gana amabbaala abazinira kalyoke nga mwe neetundira nga kati ne bulinnyira ddala nga neetundira ddala kangambe nga nva ne mu Uganda nengendako Tanzania nengendako eno Kenya nengenda ku borders ezo zonna nga mwe neetundira bumalaaya. Kati nentuuka ku extent nga bampita bano abanene abazimba makkali n'amawanvu nga gye ninnya neetundira eyo. Abooluganda omuzimu ne gugenda nga gukula era nga Lucifer ampita gye nategeera nti yali Lucifer Sitaani yampitanga wansi mu nnyanja nankubiranga obugalo nti weebale kunnetera abantu bangi gye ndi. Abooluganda nenkula nga nze mmanyi nti okwetunda n'okola ebyo byonna nga mwenina okukola ki okufuna kati bwe bulamu bwange n'ekimanyiira. Abooluganda negenda obuzibu obwekyo bwe nafuna mu bwamalaaya nga neetunda. Twagenda lumu ne tubba ssente zaali nnyingi. Kati nze we nabba negenda mu kabbaala akamu neesanyuseemu nga ntudde nsanyuse. Kati ne mukwano gwange nabba naye yali awo. Mwazibbanga mutya? Twebasa kati twagendanga mu bbaala kati nga wobanga olina essente nga olwedde tuba twakutegedde dda musumba. Kati nga tukwetega paka we tukunywesa omwenge n'otamiira nga ffe nga nze neekoza kale nga agamba ngenda obeera naawe ne tutuuka mu ruumu nekuleka nga nkuwadde akadagala konna mu kyokunywa gwe ne weebaka nenkubba ssente nengenda. Abooluganda we twabba ssente ezo zaali nnyingi twali nga twesanyusa. Omusajja gwe twabbako ssente yali Muwarabu Sheeka yali mukulu wa kitongole eno mu Uganda n'agira abantu ne bajje batuyigge. Abantu bajja otuyigga kati ze nali kyusiza enviiri mukama kye oba yali mukama oba Sitaani simanyi. Kati oli omulala mukwano gwange teyakyusa nviiri. We baakuba essasi lyampitayo bati ku kutu ne ligenda ne likuba mukwano gwange ne bamutta. Owooluganda nawulira nga nkooye ne ngamba bannaaye bino nange ngenda kufa. Kati nali nga nkyali mu ebyo ne ndoota kino ekirooto. Nali nga ndi ku nnyanja. Kati nalaba mukyala ng'ali ku nnyanja. Kati omukyala oyo n'aba olubuto. We yabeera olubuto n'asindika nagendaba ng'asindise nze bw'ati n'azaala bupya. Nengaba mu kirooto nti bannaye nzaalibwa bupya naye omukyala saamutegera oba yali ani naye kubanga yali yambadde byeru. Kati mu kirooto nga nzaaliddwa ne ndoota ebisumuluzo nga biva waggulu ne bingwa mu ngalo nga naye nga birina ekibuga ekyawandiika. Ekisumuluzo okwo kwaliko ekibuga enamba y'ekibuga asaabifaako. Nengenda mu maaso kati we nalaba nga bagenda kunzitawo nenkyusa nengenda gwa Nairobi. Nentandika okwetundira eyo mpola galeetuuda. Ekiseera kyatuuka nga ndi mu Nairobi eyo mu loogi. Nendaba omusajja eyajja nali neebase era n'omusajja oyo nali naye mpulanizeemu kola ki kumubba kubanga nali muwadde obudagala nga yeebase.
twalinga twebase omusajja najja mu ngoye n'ayimirira ku kisenge bw'ati yayimirira ku kisenge mu kirooto n'apengalo n'agamba jangu gyendi nja kuwa emirembe ne neebuuza ne ngamba ono omusajja ngamba nze gyali ajja kumpa emirembe yaani kati kwe kundaba nangamba tolaba wenjijjudde enkovu nakufiirira ggwe obeere n'emirembe. Abooluganda saabifaako weyangamba mpa omukono saaguteekayo nagukweka mugukweka bambi nawulira ennaku nangamba jangu naneegayirira nengaana mu kirooto nenzuukuka mu kuzuukuka nga ngambye ebigambo nengamba kati nze ntandike nti okugenda gyali nga ndi mwonoonyi n'abasajja bena beesuze nabo sibamanyi na muwendo ampita ati ogenda gyali. Abooluganda nengira omutima negukaluba kati nali ndi awo nga nganye nefuna ekirooto ekirala ng'enkomerero etuuse naye nga bataddeko ekirabirwamu nga kimbise naye nga omuliro guli kwokya abalala naye nga ze tegunjokya. Oyo omusajja mwenyini n'akomawo nangamba nkugambye wenenye ojje gyendi. Kati nemubuuza nze mukama nenenye nze omanyi abasajja be n'akasula nabo ngambe nti nenenye nangamba nkugambye wenenye saagala akomawo omulundi ogwokubiri ogambe saakukola ki saakulabula. Abooluganda ekirooto ekyo saakifaako era nagenda mu maaso kwetunda era nenvayo e Nairobi gye nali neekomawo e Uganda. Nali neetundira saidi za Mbuya era buli malaaya ali Embuya bannayi kino kangambe lina eddoboozi ligenda li malaaya yenna. Bannaye bamalaaya mukama abaagalanga we muli. Sooka omalirizeeyo obwo. Musumba we nagenda nezirayo Embuya gye nali neetundira netuula kati matudde sitaani nazizayo mu nkambi ye nangamba otokyandeetera abantu nga nabo nafuwa saafaayo saamuddamu naye mba ndi awo neefuna okulumirwa mu mutima nengamba kangendeko mu kyalo. We nagenda mu kyalo gye bazaala maama gye nasinkana omusajja eyangamba oli muwala mulungi kangende nkuwase. We yampasaana eddogo ne lijja nga lyali lingi kati nenekyawa nengamba obufumbo bwe mbadde njaga nabo sibufunyeemu kanzireyowa nkole ebyange bye nali nkola. Kati olwo olunaku lwe naloota ekirooto nga Yesu aŋŋamba nalaba omusajja nkwata ku mukono naye nga alina enkovu mu ngalo nga zaakayakana bwe ziti nangamba jangu kutwale gy'obadde olaga ne mugamba anze gye mbadde nagamba nyiyo nangamba jangu we yankwata ku mukono ya omwoyo gwange waliwo kale awo kambukewo musumba kati awo nekola ki nenantwala kati mukuntwala yantusa mugeena. Abooluganda Geyeena eyokya nakabira mu Geyeena kyali kirooto nga ntutte kati byangamba jangu kutwale yantusiza mu Geyeena. Abooluganda nakaba amaziga nengamba bannaye eno gyondese saagalayo nangamba nedda eyo gyoyagadde ogenda beera eyo. Nakaba amaziga mukaba amaziga endasi nezinzigwamu neneebaka kati mani nzuukuse nangamba kale ekusonyiye naye funa ekuba okole ki onoonye gy'oyita. Kati bikubo gye lyandagirira kwaliko abasajja nga bawanvu banene baagejja naye nga wakulinnya ekigero ofotoka wenna n'oggwawo nengamba naye ondagirira ekkubo nga waliwo ebisajja ebine nangamba ebyo byolaba ebisajja ojja yitawo. Kati natuuka bwenti mpitewo bwenti nagenda okwata ku bisajja ebinene nga tebikola ki nga si bisajja nga bibumbe nemenya geeti nefuluma mu geeti ya Geyeena nenvaayo. Abooluganda we nava mu geeti nangamba oba owumudde ng'owumudde oyagala ogenda mugulu agala genda wani ne mugamba anze njagala genda jjajja waffe Ibulayimu era nayo n'avuga n'antuusayo wa jjajja Ibulayimu nga waliyo emirembe mingi ne mugamba nabulako mugamba nti mukama kwayitondeka wano eno mbeere wano nangamba olina omulimu ogwokola ki ogw'okumaliriza. Oluganda neeva mu kirooto era olunava mu ebyo ebirooto nanoonyezaawo kyaki nendokoka nenjatula obulokozi. We namala okwatula obulokozi sitaani n'alwana nnyo ayagala nzizeeyo wa kubanga jjukira yali ayogera nange nga mbeera naye wansi eyo. Kati awo otuuka otya emutundwe neekubira mukwano gwange we gwe twali tukola naye mu malaaya
kati namukubira nga ndokose nga njagala nga mboba byendokose gyebiryo batebiriyo ngati nga mukubira nga manya akyetunda nangamba nze nalokoka dda jange mutundu okole ki osomesebwe bannaye nengambe mutundu eriyo sabo eriyo abasajja nangamba nedda gende mutundwe abooluganda nezije mutundwe nesomesebwa kati mba kyasomesebwa omwo mwenyini mukama nasumula yasumulanga mpola mpola paka ne kati avudde mwana we yanongosa yanjagala kale abooluganda nkuba omulanga buli malaya aliyo yenna mukama amwagala jangunga wooli akalulu kakubire Yesu mwongere engalo n'akalulu Katonda ffe alokola bamalaaya ate n'abasisinkanira ddala mu ddakiika zino kubira Yesu engalo ez'amaanyi Katonda agaba abaana. Obujulizi obwo bw'owulidde omukyalo yawangula omuzimu gw'obwenzi naye yaguwangula atya? Olaba engeri gye yatandikamu nti nno yatandika kukola obwenzi ku myaka 12. Ku myaka 12 omwana abeera akyali muto naye nga yabutandikira wa kojjaawe. Kyova olaba nti nno ng'olabye vidiyo eno ng'ogimazeeko olina okwegendereza ne ng'oli muzadde wa gy'otwala omwana wo. Yes, ebintu bino bya mwoyo naye wa gy'otwala omwana wo gy'ogaba omwana wo. Omukyalo ono gw'olaba ku myaka 12 ng'atandise obwenzi obw'amalaaya ng'aguza abantu abanywa omwenge. Dangers ozimanye okuliraana abantu abanywa omwenge siriimu abeera anaamutaliza endwadde ez'obukaba. Kati tugenda ne twetusuulirayo ogwannagamba ffe ng'abazadde olw'okuba toyagala kubeera na mwana wo n'ogamba kamusindike ewa kojjaawe kamusindike ewa ssengaawe tebajja mufaako nga gwe w'omufuddeko. Eno vidiyo ebeere ekyokuyiga ebeere eye opener eri abazadde abasindika abaana baabwe mu byalo nga bo basigadde mu bibuga oba basindika abaana baabwe mu bibuga nga bo basigadde mu byalo mu linnyo ery'okuba nti simanyi agenze wa jjajjaawe agenze wa anko agenze wa ssengaawe. Otegedde oyo omwana gy'omutwala oba gy'omusindise beeyisa batya? Bagenda muyisa batya? Bagenda mufaako batya? Kubanga tewali muntu asobola kufiira ku mwana wo bulungi nga gwe amuzaala. Kibeere ekyokuyiga nti nno ng'ozadde omwana buvunaanyizibwa bwo okumukuza ate okumukuza mu mbala ya Katonda kubanga eyo gy'omutwala waliyo emyoyo egifugirayo. Lwakuba abantu abamu we balokoka tebaagala ate kugenda buziba kunoonya Mukama. Ate abantu abamu oyinza okuba nga g'oli mulokole naye ng'omwana gy'omusindika si mulokole nga tebalokokangako banywa omwenge benzi waliyo emyoyo egitambulirayo egifugirayo gwe tomanyi ng'olowooza nti no baaluganda. Mwana wa Katonda w'olokoka oyingira mu kika ekipya oyingira mu famire empya eya Katonda. Kati omwana gy'omutwala olina okubuuza oba naye ali mu famire ya Katonda ava ku zino famire ez'ensi. Famire ye ey'omwoyo eri ki ya bwa Katonda oba ya bwa Setaani? Twegendereza abaana baffe gye tubasindika okuwummula